Nkwaliriza nnyo ndaba yonna gy'osinzira okundaba ku Emboozi mu UG nze Geoffrey Mayanja aka Mr. Wagwan. So yonna gy'osinzira okundaba weebale nnyo, weebalidde ddala subscribe nze kyakabi nnyo, weebale nnyo omulimu gw'okoze gwa ttendo n'okulayikinga na byonna by'okoze okusharinga gwasinze mu kintu kino. Olunaku olwaleero Eddy Kenzo ali mu studio ali mu kumaliriza oluyimba lw'olupya naye ng'oluyimba luno lwalabise nti lugenda kukoona abo balulumba abo abantu abasobodde okumulumba. Of course ku bigambo byayogedde abantu bye balabye nti oboolyawo tebyakoze ensa wakati we n'omugenzi Fire Bongole Lutaaya. So kakati olutalo luli awo essaawa zino Eddy Kenzo yasazeewo nti kalukubemu oluyimba tulaba ate ekiddakaawo. So ebigambo bibadde bingi nnyo naye nga bwetogedde essaawa zino nga bwe nkutegeezeza Eddy Kenzo ali mu studio n'oluyimba olwo nga bwe ndukulazeeko aside awo ng'ali mu studio. So katumusabire byonna binaavaamu akuna taabu. Naye ensonga enkulu eriwo essaawa zino nti waliwo olutalo oluyimuse wakati wa Eddy Kenzo ne Dr. Jose Chameleon. Olutalo luno lwagala kufaananako n'olwa Spice Diana ne omukyala Shiba Kalungi. Tujjukira bulungi olutalo we lwava olwa Shiba Kalungi ne Spice Diana. Of course bingi bye baakola nti omukyala Spice Diana bwe yategeka show ye eya abantu okujja okuwuliza alubamu ye wali ku Chubane Munyonyo nti ku bagenyi abamu be yayita mwalimu Shiba Kalungi era yajja n'abeerawo nga omu ku bagenyi abajja era ne balaga positive energy yali nyingi nnyo side yawo. Shiba Kalungi nayogera ebigambo bingi, Spice Diana nayogera ebigambo bingi. So era tujja nga tubalaba nga batambula era show ya yono omukyala Shiba Kalungi bwe yali okuserena hotel awo Spice Diana yajja ku stage n'ayimba n'okuzina n'azina bina ne biggwa. Kakati ku show ya Spice Diana yali ku Cricket Oval era omukyala Shiba Kalungi naye yajja n'anyumirwa show era no ku stage najja n'ayimba nga byonna bwe mwabiraba. So era kyali kyakabi side awo kyokka ate muna kikampawe kaaga ate kati balina obutakkaanya obw'amanyi wakati waabwe. So kakati era bingi ebibaddewo nga nkujjira okuva eyo nti omukulu Eddy Kenzo yaliwo mu show ya omukulu Dr. Jose Chameleon yajja ku show ya Eddy Kenzo n'abeerawo bulungi nnyo era n'azina n'ayimba ne balaga One Love bombi ku stage era byonna byaliwo. Kakati abwetogerera essaawa zino waliwo olutalo wakati waabwe era olutalo luno kwe luva amaanyi ago ameemanye ag'okugamba nti omwana ono asukkulumye nnyo agenze waggulu. Ate n'ekirala waliwo statement era Eddy Kenzo gye yakola ku lunaku olwo lwe yava mu ggwanga ery'Amerika weyakolera statement ya omugenzi Fire Bongole Lutaaya era we yakolera ne statement egamba nti talaba nnyo musango guli awo gravity omuntu gwe yakola ku statement ze yakola eri Dr. Jose Chameleon. Jukira Dr. Jose Chameleon ekivulu kye kyagaana ku lw'ensonga ffenna ze tumanyi. Kakati omu ku basinga okusanyuka yali gravity omutujju. Kyokka Eddy Kenzo bajja okugera ku nsonga eyo nga bamuli nga bamubuuzizza era ku Chubane awo yagamba nti ye talabawo nnyo nsobi gravity ziyakola era n'agamba nti kale ensobi bwebaawo asonyiibwe because omuntu agwanidde okusonyiibwa. Era n'agamba nti gravity opinion ye buli omu aba n'endowooza ye, buli omu aba n'okusalawo ku kyateekeddwa okwogera. Ekintu ekyo ekitakola bulungi Dr. Jose Chameleon because Eddy Kenzo yalaganga asaidinze ne gravity omutujju okuva ewa Dr. Jose Chameleon. Era mu statement ezimu ziyakola yagamba nti ye nti Chameleon bw'aba akoze ensobi amugamba nti blood eno wakoze ensobi n'amunenya. Era agamba nti ebintu bingi nnyo ebyatakkiriziganya na Dr. Jose Chameleon. Naye bw'oba ng'obadde ojja okugobera Dr. Jose Chameleon si ye muntu alisidinga n'omuntu agezaako okulaga nti amwawukanako. Kakati olutalo awo we luvudde wakati wa Dr. Jose Chameleon n'omukulu Eddy Kenzo. So essaawa zino wetwogerera nti of course bingi ebigenda mu maaso essaawa zino era tujjukira nga bwegambyeko nti no olutalo olubaddewo wakati wa oba ebigambo ebibaddewo wakati wa Dr. Jose Chameleon n'omugenzi wakati wa Eddy Kenzo n'ensonga z'omugenzi Fire Bongole Lutaaya nti Jose Chameleon naye yavayo n'abako byayogera n'agamba nti omusajja Eddy Kenzo abeeko ne waakoma
naddala ng'ayogera ku nsonga zaffire ebbongo le lutaaya so naye naabako naye byayogera naye ng'alaga nti no booli awo si musanyufu n'ekyo so kakati olutalo awo we luli jjukira Eddy Kenzo akyali mu bigambo bino ebya lwaki ovoola omugenzi lwaki wakoze bwoti lwaki oli bwoti akyali mu nsonga ezo kakati ate olutalo wakati we ne Dr. Jose Chameleon ate we lusitukidde sayidi awo naye katubasabire bitambule bulungi nnyo naye nga si byangu nnyo nakatono ebigenda mu maaso mu music industry ya Uganda kwegamba okulwanagana n'okwekuba kungi nnyo nti onayogera kino oli nayogera kiri omuyimbi no bayogera kino oli ng'avayo nga mubuuza okyogedde ngaani lwaki okyogedde lwaki okoze bwoti so ebigambo bingi nnyo ebiri mu art industry mu music industry ebitali byangu nnyo ate nga byabayimbi abanene abamanyiddwa abalina amannya so kyendowooza nti nno oba oli awo ensonga zino tulokubako nengeri tuzikwatamu okulaba nga industry teyonooneka because jjukira nti Eddy Kenzo bingi byakoze tukkiriza Dr. Jose Chameleon bingi byakoze nga bikoledde music wa Uganda nti wewa alina wadi zaleese obuteekanakana na Eddy Kenzo naye ate alina amaanyi gateeka mu music wa Uganda kubanga nzikiriziganya 100 ku 100 ti abamu ku Eddy Kenzo balabiddeko bamwita Dr. Jose Chameleon be babamu ku abo balabiddeko kakati nti bwabeera nga omuntu gwe walabirako ebiseera ebisinga gusooka olabe nti omuntu gwe walabirako ng'ojja mu industry oba ng'ojja okwezimba ebiseera ebisinga nti ate bw'ojja n'omuyitako watera obutabaawo ssanyu nti era ebiseera ebisinga tubamanyi n'okwekwenyakwenya oli najja nakulaga nti musanyufu nnyo ali hape naawe ali hape n'ebyo by'otuuseeko naye nga bwadde ebbali agamba mwana kakyali ako so kitegeera so ze zimu ku nsonga oba oli awo ezita olutalo wakati wa Eddy Kenzo ne Dr. Jose Chameleon bw'ojja ng'ogubira statement si bonna ze babadde bakola olaba nti waliwo akakuubagano wakati awo olaba nti waliwo ebitatambula bulungi sayidi awo newankubadde nti waliwo abayimbi abasala embuzi emakindye abayimbi b'emakindye abasala embuzi olwa Eddy Kenzo obutaleeta Grammy of course bingi ebibeerawo bwe yawukana ne Rema bangi abasanyuka era bangi abakola bye baakola naye ebyo tebitusobola kutwala mu maaso music industry tebisobola era nabo gye bali bangi nga tebabisanyukira faini wano balaga nti bamumatira balaga nti basanyufu naye ng'ate bwe badde ebbali ebintu bye bakola ate si bituufu n'akatono era kyobanga byogaye nti waliwo abasala embuzi nga Grammy Award emulemi bangi abasanyuka bangi abajaguza ndowooza walaba negative energy eyaliwo nga alemedde okuleeta Grammy olabye negative energy ebaddewo nga Eddy Kenzo akoze statement ya fire bongo le lutaaya ndowooza labyo nga bebitambudde so Eddy Kenzo tumusabire Dr. Jose Chameleon tumusabire because abayimbi bano bombi banene nawankubadde nti nno ye Eddy Kenzo yajja before Dr. Jose Chameleon because kati bwetubala nti Jose Chameleon amaze mu music industry kati emyaka 26 agenda mu myaka 3 mwali Eddy Kenzo aze luvannyuma wano okitegeera naye omukisa gwanjawulo nnyo omukisa gulinga oba nkiyite kiki omukisa terinaayinza kuguteebereza ekyo Katonda yakyesigaliza nti ye wayagalidde wakukuweera yetafuddeeyo nti oba omuntu g'opraisinga amaze mu ekyo kyakola emyaka emeka gwe wojjidde wonna Katonda wakuweera wayagalidde wonna Katonda wakuweera okwesukkulumya kw'oyo gwe gobadde oyita omunene so kyendowooza nti nno Eddy Kenzo ng'ogiko Dr. Jose Chameleon naye n'okugendereza n'abayimbi abalala bonna because bo balabanga Eddy Kenzo yabayitako edda kugamba gwe batakyasobola naye ng'ate omusajja ono nti ebintu byakoze byonna okwewayo kwonna gabadde magezi ge nakulwana nnyo nakuzuula kye kisobola omukolera ekintu kye bayita okwezuula omukulu Eddy Kenzo kyasinze okukozesa kati bw'olaba Big Guy yaliko ow'amaanyi okusinga Eddy Kenzo Big Guy yaliko ow'amaanyi okusinga Eddy Kenzo naye kati bw'oteeka ku minzaani Eddy Kenzo ne Big Guy olaba nga ate Eddy Kenzo ali fa better ndowooza emirundi nga 10 ku Big Guy okitegeera naye bw'olaba statements
big guys ziyakolanga Eddy Kenzo alemedde okufuna Grammy Award. Ezo statement zikulaga abayimbi abalabonabona nekibali ku mitima nekibalowooza. Statement big guy giyakola teyali amuyimbi nga yo omubwati big guy. Statement eyo ana abayimbi be sibonna naye alina abayimbi ana kliki y'abayimbi be yakiikirira ku statement giyakola nga nabo singa badde basobola okwogera nabo kye balikoze. Jukira nti big guy bweyamala okukola statement giyakola nga bwe twagiwulira yonna yamala n'akomawo n'ateeka ku mukutu gwe gwa Facebook page n'agamba nti abayimbi ab'enjawulo abadde tamanyi nti nabo kibaluma, abadde tamanyi nabo nti Eddy Kenzo obutabawo contacts connection obutababeererawo kubafunira zigigiza ez'enjawulo nti yali amanyi nti bo tekibaluma naye nabo bavuddeyo mbu baavaayo ne bajja mu inbox ye nga balaga obutali bumativu era nga bagamba nti sebo webale big guy okutugambira ku musajja oyo naffe kyali kyatuluma dda. Okitegeera so kati kyekikulaga nti big guy kyekyegambyeko nti big guy mu nsonga eno tali yekka nti abayimbi bangi abalumwa success ya Eddy Kenzo naye ekyo kya buntu kya bulijjo ky'Abannayuganda ky'Abafirika Justin ndoza tunakwesabira bwesabizi nti omuntu aba afunye ekirungi fera tumusanyukireko nti gwobo ositwagolinga n'ebigaana yiyako ekirala because mukama waba yakuteeka waba yakusobozesezza okubeera so tuleme kuvaayo ate kutema abantu oba kuba abantu makuuli aba bagezezzaako okuyitawo. So njagala tuongere okubeera nga tusaba Eddy Kenzo n'omukulu Dr. Jose Chameleon bongere okubeera in touch bongere okwezza because ate kati onabeera olutalo lwa Eddy Kenzo Jose Chameleon nitubalukawo olwaddala ebyaddala ngiko bino ebyakabiifu aninamu akantu kakati ate gayo like kakati anjogeddeko bubi wantu anjogeddeko bulungi wano lwaki tansupportinze because gutolowooza nti nno Eddy Kenzo okuvaayo n'agamba nti nno alisidinga ne gravity omutujju oba oleza gravity omutujju tolowooza nti kisobola okusanyusa Dr. Jose Chameleon. Tekisobola kumusanyusa, tekyamusanyusizza era tekiri musanyusa because ye kati ne bwe besanga ne gravity omutujju Chameleon ne besanga ne gravity omutujju wekanga nga Chameleon akubye gravity omutujju engumi ndoza walabeka video akabaddewo omwana team Dr. Jose Chameleon gayi yabadde ku show mu gravity omutujju omuvubuka n'avaayo najja nayesimba gravity maaso nesimba gravity omutujju maaso ng'afunyize engumi ng'ayaga kumubaza kumukuba ninge kimukubya ki kuba nti yavaayo nayogera byayogera ku Dr. Jose Chameleon bonga bagamba nti alina bad energy ku kyali waabwe so kati gaye akavuga kavaayo gakagala muto ja ngumi naye nakalabuukirira mangu gravity omutujju ngali ku stage nakakuba ne kavaawo. Okitegeera so kakati kitegeeza nti bwabanga fana asobola okuva nayagala ayimire mu gravity omutujju kulwa Chameleon kireza ne Chameleon naye wasangira gravity omutujju baba bagenda kuvaawo bubi kakati bwetuka mu situation bwetyo nti watu waba oteekeddwa okubeerawo okwegendereza ennyo ku biki bye byogera ku miyimbi omulala ku biki by'omukolako ne ku birala byonna otherwise ekisona kijja kutuuka wano e Uganda mu music wano e Uganda nti omuyimbi ajje kati nga bulaba mu America nti omuyimbi asobola okuva nga balina beef oyo najja namufumita ekisombulago ate ebintu byetuteetaaga ssaawa zino mu Uganda because kakati ffe wano bw'olaba engeri gye tuba tutambulamu music waffe na biki byonna abadde wa negative wa positive energy kati negative energy eyo bwejja netuuka ne ku sseeyo gamba nti ono kamugireyo ekiso nti mufumite tujja kuba no tugenze wala so tugendereze nnyo abayimbi ndala kati ka Eddy Kenzo ateekeddwa nnyo okwegendereza abantu basembeza naddala abayimbi banne ateekeddwa okubatunuulira ennyo n'eriisa ejjogi because omuntu wasalira embuzi olwokuba golemedde okutuuka ku buwanguzi ngalinga agamba nti no kakati golemedde okutuuka ku buwanguzi ye kasala embuzi afune obuwanguzi obwo naaba ng'asobola okukikola kati omuntu otaba mwangu oba abantu abo tebaba bangu kati Eddy Kenzo kyekiseera essaawa zino oyawule mu mikwano gyo oyawule wonywa amazzi n'akatunda oyawule wuli ekyemisana n'ekyeggulo oyawule bw'okwata mu ngalo oyawule bw'obeera nabo kubanga abantu emitima gyabwe essaawa zino mizibu nnyo bannamwe bwe muli nabo mu industry abayimbi Eddy Kenzo beera mwegendereza nnyo ate si ku basajja bokka abasajja n'abakazi negative energy esusse mu art industry
esuse mu music wa Uganda ebintu si byangu nnyo n'akatono nti osobola okubeera awo nolabanga gundi akwagaliza naye nga yo omutima gwe gulowooza kirala nnyo. So n'okubeera omwegendereza essaawa zino kubanga ebintu si byangu nnyo. Statement eyo gye wakoze ku Dr. Jose Chameleon naye gye yakoze eyo ku ggwe n'ebirala byonna kwegendereza bwegendereza kyekisinga obukulu naye nga si byangu nnyo n'akatono. Tukkiriza nti beef tezijja kuggwawo mu art industry because abantu beeyagaliza nnyo. Nti omuntu okola oluyimba olulungi neziba bookings neziba nga zijja nnyo oli ne yeebuuza n'agamba afuna tya bookings lwaki ye afuna oluyimba olulungi lwaki oyo abeera kino lwaki oyo akola kino. By the way tekiri mu bayimbi bokka naffe eno gye tuli eno ebbalibbali gye tuli ebintu ebyo gyebiri naye kyono kyo kiba kizze olina kukyegendereza otya era olina kukyewala otya. Otherwise bw'oba teweegendereza bw'oba teweewaze bw'oba tolinayo omutima kwewala ndowooza zo kyezikugambye because abamu endowooza zaffe zene zigamba nti togenda wano gwe nowaliza n'ogendawo nokaga ng'ofunye obuzibu. So Eddy Kenzo twongera okukusabira baadhi ne Dr. Jose Chameleon nawe twongera okukusabira bitambule bulungi naye nga tune egenda kubeera yakabi nalabyekaawo ng'akola nga bwenkola zaawo so agezako kubanga apambana afumbawo nawali naye nga oluyimba nga bwenkutegeezezza nti yalukoledde ebigambo bino ebibadde bisuse so byakoledde oluyimba olwo kyendowooza nti nno lujja kuvaamu bulungi. Ndowooza Eddy Kenzo katana tukakasa bukakasa music because yatugamba nti ye ekisaawe kino si wakukivaamu kati si wakukivaamu kati wakukibeeramu ebbanga lyonna kale ffe kyetwagala tukakasa bukakasa music weewaawo ebigambo bibadde bingi nnyo ku luyimba lwa Born in Africa bibadde bingi nnyo nga bakompeyalinga baduse n'okujja oluyimba lwa Little Boss lwe yayimba edda nebalugata kula Dr. Jose Chameleon olina bekanga nga akugambye nti ate Little Boss yakuba nnyo oluyimba luno yaluddamu bulungi nnyo okusinga Jose Chameleon olega nti ate olwa Bebe Cool ate olwali lwakabi nnyo okusinga no si Jose Chameleon Eddy Kenzo olega nti ate luno Bebe Cool ate ye mu kuluddamu yaluddamu n'obukugu bungi nnyo kubanga amanyi n'oluzungu kati gutebereza statement eyo nti kubanga amanyi n'oluzungu kale weebuuza nti lwaki omuntu aletawo statement eyo nti kubanga amanyi n'oluzungu tubanga agamba nti Eddy Kenzo fine Eddy Kenzo ayinza okuba teyasoma nnyo naye oluzungu asobola okulogerako ekitono ennyo naye ate kyendowooza nti n'okuluyimba asobola because eri abantu nga oluzungu talumanyi naye nga asobola okuluyimba mu bigambo bw'obanga writer amuwandikidde bulungi nnyo namudirectinga nga asobola obiyimba bulungi nnyo nga alumanyi. So ensonga bwezityo bwe ziri njagala kukuleka naye nga Eddy Kenzo okwegendereza kikulu nnyo sina Eddy Kenzo yekka abayimbi bangi gojja kubeerawo oli Alien Skin simanya bwayimba City Danger naye nga ate waliwo omuyimbi gwoli naye muligi zammwe ng'akulaba bubi nnyo ng'ayagala oveewo. Wano waliwo omwana yazze simanya ye omutume ki ali awo yayimbye ekiyimba tuli mulumbe kyemaani yafudde bikisitole nti kakati gojja kubeeraawo ojja okuba ekiyimba ekyo olowooze nti abayimbi abalala bakwaniriza nnyo. Muganda wange nasitono siyamuza nnyo ndowooza ebibazo obadde obiwulira kakati ate aba Eagles beerogane nesimanya ne Sebata bano beerogane gundi bano simanya ono yakoze bwati ne bwati obadde ojja obiwulira naye nga ebyo byonna biva mu buteeyagaliza nti eno ttiimu ekoze nnyo bookings zaffe ezitwala okitegeera so byebabeeramu ebyo naye nga otherwise kyenyinza okugamba nze kiri kigambo kimu kyokka nti byonna ebisinga obungi Katonda yasalawo ate Katonda gwe tulina okutunuulira mu nsonga zonna okitegeera gwe tulina okutunula because yasalawo gwe kogenda ologe kogenda okola ekikowe muno obutwa keweewa obutwa Katonda yasalawo mu mbeera zonna yamanyi bwe tuteekeddwa okutambula yamanyi biki bye tuteekeddwa okukola yamanyi bwe tuteekeddwa okuyita so kati gwe bw'ovaayo ne weefuula ekirala kiba tekijja kukola. Nzikiriza nkolekerere wano Jeffrey Mayanja aka Mr. Wagwan gegange just nkwagaza kiseera kiwanvu n'okusigala ngolaba emboozi mu UG just n'okungoberera wonna ku mikutu gya social media wabale nnyo balidde ddala okubanga tutambudde ffenna till now so kyakabi nnyo kwagaliza birungi byereere.